Inside Story Uganda. Real source of political updates. Ebyobufuzi biri bityeyo kadde kakalu fe tugamba nti UG votes 2026 buli omu ayina wafuna omukisa nga ayisawo byayisawo bumusobola okubeera nga mulondawo bamusalawo ani mutufu okubeera nga bakulembera ku mitendera egy'enjawulo so izo nga tuli ku peak y'ebyobufuzi mu ggwanga bingi ebyogerwa bingi ebigenda maaso but enkyolunaku olwaleero tugenda kuteekesera ku nteekateeka ya iPod Interparty Organization for Dialogue omukago ogwo ogutaba ebibiina ebiina baka mu parliament era nga gubaddewo I think since 2010 mpaka kati abannaffe abakibiina kya NUP okuva we bajja bazze boogerera omukago guno amafuukule tegulina makulu tegulina mugaso gwa kunywa mbunyuka caayi nakwekubya bifaananyi akati bakubye enkyukira ne bawandiikira iPod baga nti kaka tuli beetegefu okuba part of it. We are set and ready okusayininga MOU nammwe era tubeere nga twetaba butereevu mu nteekateeka zonna eza iPod. What is behind this U-turn? Awo wekigenda okubeera leero but also ne campaigns nga gye zitambulamu tulaba okwogera ebisongovu n'amafuukule eri bannabyabufuzi ab'enjawulo naddala abo abali ku luvuganya gavumenti. Honorable Asuman Basalirwa mubaka wa parliament wa municipal y'Ebugiri gwe tulinayo olunaku olwaleero oyinza nga nti y'omu ku ba victim ab'ebigambo ebikaawo okukira omususa ebyayogerwa the other day Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu bwe yali Ebugiri naga nti ono yava ku mugendo ali ku birala nnyo naga no kyali wange oyo kyali temusembeza kubanga omugendo yaguvaako tumulina. He will be answering some of these questions and more. Assalamu alaikum Haji. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Sabo kwaniriza neyanziza mwami kungu gyobulidde era njagala kwebaza amazima gennyini otuta obuvunaanyizibwa era abalabi basanyuka TV mwami kungu simubanja kuba ndowooza wakanoonyeza omwaka wakati wabamulamba okuva ewankyaza wano naye buli lwompita bambi mbeera siriiwo mu bintu byange ebirala naye ndi musanyufu nnyo okubeera wano lwaleero era ne puroguramu zizo nzigoberera oyina engeri gy'oteekateekamu puroguramu n'otuteeka ku nninga saagala ombuuza ebibuuzo bigenda kundeetera buzibu eri balabike kumbuuza komiti ze njagala kumbuuza simanyi puroguramu zizange njagala ombuuze ng'omuntu wa wansi era ng'omuntu wa bulijjo naye okola bubi nti komiti ya entertainment wagano gigendako eyo nze nange njafunayo yange oba ya social media oba ya football mbeera okwo byatuusaawo football volleyball n'olwekyo njagala kwebaza naye mu ngeri enjenjawulo njagala okkirize namuseeko abantu b'Ebugiri municipality abantu b'Ebugiri municipality abantuusa mu parliament nenda kubalamusaaku ab'Enalugerere ab'Ekiwalazi ekini kibi eyo emusongola ebwole emukuba endifakulya mwena mbalamwisa abasaadha bange n'abakyala ab'Ebugiri komanda Ahmed mulamwisa Musa Aswini bakoba batya abantu bazira buzibu ayenga bakali walala tuli galala era tutambulira galala ba Vizamani ba Suli banji ba Madada bona bali eyo tutambulira galala ate emirimu tugikolera galala. I'm really very surprised nti okyali wamu n'abantu bano kubanga agati wava ku mugendo era nti tebakyakutegeera era nti otambulira ku bikukujju kansooka nkulagiye katambika nali kusanyuka sokola ebigambo bino nga nekyali wammwe yennyini yali abeera wano nga temumukkiririzaamu naye nenzija kubanga ze nali museera nga nkakasa nti abantu basobola okutereera abantu basobola okukyuka ng'emyaka yeesimbyewo emba mingi nga muganya omulonda nga musuntunulira nga bono gayi yasoma nenzija wano nga mukyawakana naye kubanga mwali munesiga abayaye ne bantwala mu zigeto ne bantwala mu freestyle geto
ne bagamba gwe Bobi tukwesiga naye omuntu gw'otudde storage ne bagamba mumwesige ku lwange ne muntuuza wansi ne bayiza ne tuvaawo ne tugenda ku Obama ne tuvaawo ne tugeto gye bayita Kamwokya ne Bugiri era ne mutuwagira njagala okubebaza bingi nnyo bye twayitamu muganda waffe gwe bayita Asuman Walyendo yafiirawo n'abalala bangi nnyo kyannaku tikyali waffe tetukyamutegeera kyannaku nnyo tetukyamutegeera endagaano gy'embeera n'omuntu yenna kwe kuyimirira ku mazima ate nga amazima ago tugayimirirako ku lwatu era bw'ova ku mazima ago bw'ogwa mu nsobi zo weekabire Asumani tunkabira so ekyo njagala kuba wano nga tukikiriyarinze titujja wano nga tuza okampeiningira abantu nga tubasabye bwesigwa tetubawa ssente abantu ne babawa ssente naye ne mulonda ekituufu tetubawa mukyere tetubakuuma ne babakuba kiwoka tokyategeerekeka kaakati mwami Kungu okusookera ddala nze ndi mukulembeze wa kibiina nze pulezidenti wa jeema true that's a fact nze siri wa nuupu ukitegeera ali president wa jeema ndi pulezidenti wa jeema mwami Kyagulanyi pulezidenti wa nuupu mwami Kyagulanyi wa ddembe okunoonyeza abanuupu akalulu kuba ffe bwe twakwatagana ne mwami Kyagulanyi yeyita yina kibiina twali mu mugendo nga baguyita people power then era bwe tutyo bwe twatambula kakati bw'obeera mukulembeze wa kibiina n'otandika okwadressinga mukulembeze munno nga oyo Chali ng'oyo boy it's real an insult it's an insult president munno okitegeera n'ogamba nedda ekyo ngenda kituukako kuba kaakati mwami Kyagulanyi ogende nze saali Kyaddondo nga tanejja Bugiri saagenda Kyaddondo saaliyo gwolooza mwami Kyagulanyi e Bugiri yajjayo buzi it was like payback abantu kye batamanyi teri political party leader yali Kyaddondo okujjako Basalirwa gwe mumbuulira Besigye wamulabayo Kyaddondo mu kalulu ka Kyagulanyi Lukyamuzi wamulabayo awasipi Amuriati wamulabayo FDC Akena wamulabayo UPC yali Basalirwa so tolowooza nti okujja e Bugiri it came out of the blue fe abamu kubasooka okumukiririzaamu as a young man nga bano bonna boolaba saawa zino nga bamuzalawa we stood with him. I was in Kyaddondo for his election. So ndowooza background oyo okwadressinga nga Chali nete muli ku level yemu nga boy ye agenti yakuyamba you had stood emirundi mingi n'olemererwa najja n'asaba bannabugiri ne bakwesiga ku level ki kuba kaakati kankubuuze saaligirira president Makerere ye yanyamba gwolowooza politics wange atandikidde Bugiri you also being narrow gwokulowooza nti Basalirwa politics yamutandikira Bugiri oba tomanyi byafaayo bya Basalirwa. Yeah, but what went wrong between you and him? Jajja mu by election eyo. I don't know. Let me tell you, Bobi yakyuka yamala n'afuna amalala. Bobi gwe twakolanga naye mu people power simanyi mu nuupu mu people power nga Bobi bw'abeera n'ensonga ng'akuyita n'agamba muganda wange waliwo issue eno n'eno ne mujoogerako ne mujayaninga ng'era bw'awulira ensonga yonna ng'akuyita kakati yafuna amalala ne bw'okuba amasimu takwata messages taziddamu kakati atandise kutuyimba mu bivulu atandise kutuyimba mu bivulu agabe tomwekwasa Asuman ekyokubiri kakati omuntu eyagenda ku rally ya Bobi e Bugiri yajjawo message ki you a presidential candidate kweyogerera bino yajjawo message ki what was the message there you a presidential candidate era njagala opuleyingeko clips ba presidential candidates abalala opuleyinge ya Mugisha muntu
obanga eri focused on individuals. Because we are a presidential candidate, you are a presidential candidate, you have a national agenda, you have a national program. Ate tujireducinga ku muntu. Okay, Basalirwa ayinza obutabera MP, will that make you president? Mukutegeerako nga Basalirwa si MP oba ofuuse president mukutegeerako okunene. So nze ndowooza nti waliwo challenge ey'amaanyi era nze wejagala okubiriza wano nti bwe tubeera abakulembeze ku levels ez'enjawulo ng'oyina obutakkaanya ne muno tomutwala mu kivulu ekitegeera. Reach out. Yes. Engage, understand each other. But let's talk about kyayogedde agamba tokyategeerekeka. Ati sisobola kutegeerekeka because we belong to different parties. Wali twakwatagana nga tuli mu mugendo people power. Agenda ya Jema ne ya Nupu cannot be the same. That's why we are in different parties. Siwe okitegeera. Yes. Wali twali mu people power. Okitegeera. Nga tutegeeragana nga tuli mu people power. Neka kati first of all ogamba butategeerekeka. We are advised nti tokola na kibiina be a leader of all. Ye yasooka okubreaking we n'akola ekibiina. Oh. Exactly. Mwali mugambye sigala mu people power. Twali twagala ebeere gubeere muggundu nga buli omu agubeeramu. Okitegeera. Ye yali kwe kwali okutegeera kwaffe initially gubeere muggundu nga buli omu mwali. Ye mu wisdom ye n'akola ekibiina which is also okay. Kakati awo ffenaffe ne tutandika obutamutegeera. Okitegeera. Naawe tomutegeera. Ati kakati nkugambye kye twaliko kuba people power yatandikira Bugiri. Ekigambo people power Bobi Wine bw'ajja Bugiri asanga campaign poster yange ng'eriko ekigambo Busoga abantu n'amaani. Y'abantu g'emaanyi. Kati Mungu yamuwa creativity ambuuza abantu n'amaani ngaba abantu mu Lusoga mu Luzungu is people, amaani is power. Kakati out of his creativity okitegeera musajja mugezi tojja kukimujjako is creative akikwata akifuula slogan people power. Era singa oyina posters zange ez'Ebugiri eza 2018 ojja kulabako ekigambo abantu n'amaani. Awo people power weevwa. So twazimba muggundu kuba ojjukira bwe twali Ebugiri aba DP bampagira aba UPC ne bampagira Lukyamuzi wamulabayo bano bonna. So twali tuzimba muggundu. Okay, do you attribute obuwanguzi bwo okujja kwe Ebugiri? Katonda. Not him? Katonda ng'ayisiza muye n'abalala. Because okay, because I'm actually surprised. Now tomanyi what went wrong. Bwe mwava mukalu mwasigala mu kyakwatagana because I didn't expect Mwami Kyagulanyi president wa NUP okosa ebigambo ebiri tough nga bw'obiwulidde against you in your own home. Yes, ati kyenkugambye. So did you remain in touch with him after the election? Kyenkugambye nti yakyuka yafuna n'amalala. Bobi ffe gwe twali tumanyi okuva ekyaddondo yali ateesa yali akonsultinga nga ne bwafuna obutakkaanya n'omuntu ng'akusamoninga. Bobi oyo abaana bange bajja kugamba he would come home ng'obuuli saawa 2 za kiro saawa he has driven home. He would call you to Magere. N'ogende Magere at any time. At any time. Takyabikola. So bw'agamba nti takyantegeera nange sikyamutegeera. What went wrong? Mukwano gwaffe oli eyali ateesa eyali yeebuuza nga wewabeerawo ensonga akola ojjukira we yagenda ku BBC statement ze yakola. Yes. Musobola ziplaying awo n'agamba bano baakoze etteeka ery'ebisiyaga tutajetimi. Actually and you're behind that law. You were behind. Awo nange we nasembera okumutegeera. How could he say so? How could he say so? Kuteeka ly'ekisiyaga lye wali emabega waalyo. Yes, ate nga abantu mwolikola b'Ebugiri. So njagala ove wano ogende Ebugiri onoonye omwami bamuyita Saidi Kagere. Ye chairman we NRM Bugiri municipality Saidi Kagere. Ku mukolo gwe yaliko yatugamba ki ababaka ba parliament. So for okuleeta etteeka ly'ebisiyaga nze the call came from Bugiri
njogera amanya gano kubazi njagala okola independent verification. I'm noting. Gendo onoonya omwami bamuyita Saidi Kagere omubuuze nti mwagamba ki ababaka ba palamenti ku nsonga y'ebisiyaga. Nze okuleeta etteeka ly'ebisiyaga mu palamenti koolo yava mu bantu b'ebugiri. Kakati gwe bw'ogenda ku BBC n'ogamba bakwatagana ne Museveni ne bakola etteeka tutajeti oli musiyazi. So awo naffe ne tutandika obutamutegeera. Awo nawe watandika obutamutegeera. Completely. Era namuweereza ne message wadde eventually he blocked me. Bobi Wine blocked you? He blocked me. Even on social media? On social, he blocked me. This must be very serious. So no, Rachel. It's quite serious. But if someone blocks communication, them will know. Yes, and that's why he now goes on a bifuru. That was never his modus operandi. Muganda wafe yachuka completely. Nafe tetukyamutegeera. Okay, how has this affected you? Ebigambo bino bikoseza bitya mu constituency? Well, ebujiri eyo gyolaba kyekimu ku bifo ebiyisibwa obubi gavumenti ya NRM. Gomanya abasiraamu abali mu komera nga bava bujiri. Ebujiri eyo abakwatibwa nti ba ADF. Omanya abawolereza mu makomera. Egwe. Sikyogerangako mu iPod. Sikyogerangako mu parliament. Kati bw'obeera ng'ogenze bujiri ng'abantu bali ni pain ate babadde mu makomera nga tannajja na mu parliament for about 10-15 years. So abantu abo baba bazze ku rally baba bagala kuwulira programu yo gy'oyina eriki. So si Asumani bujiri eyo gy'olaba twakamala okugirobingira $20 million okola eddwaliro. Kuba bwe twaleeta etteeka ly'ebisiyaga abazungu ne batusalako obuyambi nayibirira mu parliament ne ngamba tutandike okunoonya obuyambi elsewhere. Era gavumenti n'empuliriza bagenze mu Arab Bank ne bajjayo $20 million. Kati abantu b'ebugiri bakimanyi what I am doing. Okitegeera. Emyaka ena egiwedde mwami Kungu abarankinga parliament n'enteesa naki mu myaka ena egiwedde mbadde susuka position ya mukaaga ya musanvu. Yeah, you've been performing well. Ndi among the best 10 performing MPs oba oyagala oba toyagala. Kakati gw'ogamba omuntu ali mupya basinga okuteesa ate si kuteesa kukana okuleeta ebiteeso ogamba abantu nti oyo mujje eyo oteeke yaani. Kuba n'ekigendererwa kyabwe kunafuya parliament. Baliwa bamwami Kyagula. Anti abo kuba kakati gwe kankubuuze tunuulira bills zendeese ne relevance gye zikola eri abantu azitunuulire ng'ogyeko ekyebisiyaga kuba ekyo is very popular. Nendeeta Islamic Courts Bill ekyo kitono nnyo. Nendeeta anti-counterfeit bill ekyo kitono nnyo. Nendeeta legal aid bill ekyo kitono nnyo. Nendeeta law revision miscellaneous amendment bill. Nendeeta sports bill. Kati with that record gwe n'ogamba abantu nti oyo mumujje kati bameka gwe boolabye aba mbulirayo MP omu gw'omanyi ayina record ya private members bills mu parliament nga Basalirwa mumbulire n'okuva mu kibiina kyo. Yeah, but lwaki olowooza kunafuya lwaki kita kunafuya parliament? Kugamba I don't understand the objective. Kuba kakati nandirowooza nti yadigenze ku record of performance, my record of performance. Do you think byayogera biri ku performance? Ati omulimu gwe mupiki. No, bino byayogedde. Ati tebikwatagana kuba one of the best legislators in the 11th parliament gw'ogamba abantu nti bamujjeyo tokyamutegeera. Kati ogenda kutegeera ani? Okay, why can't you seek audience with him? I told you he blocked me. See what I am saying? Yeah, but you have other avenues. You can find other avenues of engaging with him. You see, by the way, I have no problem with him. Yes, you engage with him. You say, my young brother. Actually, he has been consistent in attacking me and these people. Even 2 years ago, and he made the same things. Really? Yes. But I don't understand his problem. Nenza magezi genandi muwade afokasinge kubwa president. Kubene Uganda tagenda jifugaga tetulimu. But you need him, don't you? We need each other. Now with that attitude, Mwami Kyagulanyi bw'afuuka president, bintu bisatu bisobola okuntuukako.
either ajja kunsindikamu ekizairo oba mukomera oba kukalaba with that intolerance of his. 3 things I'm telling you. Ebintu ebi bisobola okuntuukako. I don't understand. Kakati lumu nayogerako n'omu ku bantu be, one of his friends, emugamba why lwaki Bobi goes on attacking me? Nagamba okolagana ne speaker. Speaker aliko Anita. Anita Amongo. Nembuuza speaker kigwe sikolaganangako naye. Okitegera? Nti musango okolagana ne speaker. Njizija. N'akabeera mu parliament wansi w'aba speaker aba basatu. Eyasooka yali Mama Rebecca alitwala Kadaga. Oyinza ogamba omuntu yenna wano Basalirwa yali takolagana Kadaga. Mwali mukolagana. Oyinza ogamba ekintu. Owokubiri yali Jacob Olanyi. Omugenzi. Oyinza ogamba omuntu yenna nti Basalirwa yali takolagana Jacob Olanyi. Owokusatu ye Right Honorable Anita Amongo. In fact ate oyo enkolagana esukawoko ya bulijjo. Kubanga ng'ogyeko bino ebyokubeera nti mukama waffe mu parliament emirimu ampa mulo faamu yange. Ukitegeera? Mulo faamu yange aleetamu emirimu. Kakati nze njagala oŋŋambe nti n'obwalooya buveeko tomuwa legal services. This is not good for you abali mu opposition really. Ideally nalibadde ndowooza nti mwalibadde mu muteesa ndowooza ekizibu kyammwe kiri kimu kukyusa bukulembeze bwa ggwanga. Nedda ekyo kisobola kubeera objective. Abaagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga, this is not how they behave. Gwe kati kankubuulire omanyi nga for the first time mu byafaayo bya Uganda eno opposition egenze mu kalulu kano ng'eri disunited. Emabegako walabayo okusamu efforts IPC, TDA, n'ebirala ku luno wabirabyeko buli omu ali ku lulwe. Kakati ebyo bikulaga abantu abali focused abaagala obukulembeze. So how are you contending with this situation? No, situation eno you contending by going to the people, explaining to the people. Ekyomukisa omulungi naddala mu NBS mwatukola bulungi. Debates za parliament ziri live. Era bw'oba oyagala okumanya Basalirwa kye yagwidde ku nsonga gundi ogenda bugenzi ku Google oba ku YouTube oba n'osaba kiribu ku NBS nti Basalirwa ku human rights yagamba ki, Basalirwa ku byenjigiriza yagamba ki, Basalirwa ku byobulamu yagamba ki, Basalirwa ku bya emizanyo yagamba ki. So kyangu nnyo okumanya omuntu omukozi n'atali mukozi. Era kyangu nnyo okutegeera omuntu ali active mu parliament n'atali active. Mwe mujja kutuvuma mutuvu olwo olw'okwogera enzungu olw'okusiba amataayi naye parliament ebyo bye bibeerayo. Obiraba ebivumo ebivumo mbiraba mataayi abo bamataayi Museveni abalemye banyampi ne babeera ku mikutu ne bawemula how can you okuwemula bya an ideology? Is it an ideology? It's not. Kati ngubu tunulira kati comments ne bwogendako saawa zino kati bali oko bawemula bavuma bakola ki eyo nayo seba ideology okuvuma n'okuwemula kati ideology. Omuntu tasobola kutuula nawe to engage. Ukitegeera okuvuma kuwemula kuyisaamu gaali bwe bityo. So nze ndowooza the earlier you fix this situation the better for you, honorable, kubanga if you don't you're likely to lose this area. Nalabye bakusimbyeko omuntu abo bamuwadde ticket side yeyo and if you don't fix this chances are high kankubulire ekintu kimu that you're likely to lose that position. Kankubulire ekintu kimu, njagala mpangule oba nduuzinge in dignity mu kitiibwa kinyonyole bulungi mu Luganda. Njagala mpangule oba bampangule mu kitiibwa, sigaze ekitiibwa kyo okitegeera, but not through blackmail and character assassination bye tugenda tulaba. Gwe buli omu n'abeera mubi, gwe wasangawo nti Lukwago mubi, Mpuuga mubi, Sseggona mubi, Basalirwa mubi, Ssemujju mubi, ffenna tuli babi.
and therefore have them out of your way. Gwe wachirabawa. So some of us are prepared to lose in dignity or win in dignity, but not through subjugation. Not through subjugation. Kakati mwenda babatisa namwe aba media tujja kuyisamu egaali gwe kungu lwaki ogamba bwoti lwaki okyaza oyo muti okuvumibwa muti okuwemulwa gwe nkulaba obakyaza wano ne bakutiisatiisa mbadde gyawatwogere ku ggwe anti naawe njaga kutwaliramu so nolwekyo ndowooza nti I think first of all gwe bw'obeera nga gwe president w'ekibiina ekisinga obunene mu opposition gwobeera mukuŋŋaanya wa bonna olina obuvunaanyizibwa kuba Bobi bwansamoninga ogenda I go there yes kubanga ebigambo byayogedde wo byenalabye emityana exactly bwansamoninga ndi Basalirwa I want you I will go. So focus yalibadde nnyo ku manifesto kati okusinga okutunulira abantu. Nkubuuziza ekibuuzo eyagenze ku rale ya Bobi ebugiri yagyewo message ki from a presidential candidate jimbulire yagedde ku Basalirwa. Is that a message? Is that a manifesto issue? Yagala opulayinga Mugisha muntu ng'ali ku campaign anywhere and juxtapose it with what was in Bugiri. You want me to do that now? Even if you can do it now ojja kulaba enjawulo ey'amaanyi ku muntu ali serious kuba president n'aliwo okukakkanya abalala. So ogenda olutalo luguddwa ku kukakkanya parliament ab'enkizo b'opposition bali mu kugibwayo mu parliament. Musoose ne mugamba abantu nti abayivu si kyekikulu ennyo mu parliament kye musoose okugamba abantu. Naye nga kikulu okusinziira ku bo baga nti Asuman mubaddeyo ebbanga lyonna okusinziira ku bo mukoze eki. Kati ogenda kikola otya? The cover entertainment bano bajje. Ogenda kikola otya? Ogenda kikola otya? Nga muteekwa okuratifyinga conventions ezikoleddwa mu international agencies ogenda kikola otya? Bawaleetedde convention as parliament under ratification of Treaties Act mulimu Pacta Santa Savanda biki ogenda kikola otya? Mbuulira. Negwe wali nfanfe w'abantu bano era wabayamba nga bw'okyogedde wano okubaleeta mu byobufuzi. Do you regret support gye wawa bano? No. Abakwefuulidde mu kaseera kano. Olowooza be basoose to backstab me? Be basoose? FDC teyakikola mu 2018. Naye gwe omanyi kye nali nkoledde FDC. Wakyaza wano yali medadi. Wakyaza wano medadi. Yes. Yakugamba kye twayitamu Arua. Nga bamukute yakugamba. Yeah, he told me. Bo basobola okukande acknowledge it. Because twawaguza abantu aba nze ne sogona to reach to him mu Arua eyo. So si kituufu nti bwe yatuteekako ettafaali ffe tetulina completely kye twateekawo. Si kituufu. Really? Yes, it's not true. He attributes victory yo ku ye. Singa because bwoba muwuliza bulunyono akugambye nti emirundi gyonna wali weesimbawo ne batakwesiga amala kujja n'agamba bannabugiri nti ono gwe mpanzeeko eddusu ne bamuwuliriza ne bakulonda. In fact okusinziira ku ye singa teyali ye singa tolina mu parliament. Kati kankubuuze eddusu yaliwanda ku nze nzeka ebiseera ebyo? Yaliwanda ku nze nzeka ebiseera ebyo? Damu yaliwandako ne ku muganda we Chairman Nyanzi Center. Nedda oyo waleeta mu biseera ebyo ekyali erukungirwa kitegeera. What happened? Kande gwe yagira teyayitamu. Exactly. So this was a meeting of many factors. Ate saagala nfune bubi nti siriko organizing a contribution ye. Naye ogambye buli omu alina kye yakolera munne. Exactly. Bobi okujja ebugiri namala kuva Kyaddondo mu kaluluke and he also knows it. He also knows it. It was not out of the blue. So si kirungi nnyo gwe kwattributinga contribution yo ate y'abalala n'oginafuya.
Good. Thank you. ayogere ne ku loolo yaffe Arua kuba bano bonna bookyaza wana saabalaba ye Arua abamu bookyaza wana saabalabako Kyaddondo Wali gwe ne Sseggona. saabalabayo. Are they being bad friends? Friends that don't appreciate? No, they are not being honest. They are not being honest. Jeme yino omubaka omu gw'ogamba nti naye aveeyo. You are just being honest and greedy. Says privately ye Charles James Smart mugenyi kiwuwa ali kuno agoberera Fande Charles Twine mumanyi bulungi akutumidde ali kuno. My brother Twine, how are you? Agambye kwali agambye what and I need to sample something small ku message empanvu ennyo. Agambye, I am truly baffled by the unmitigated audacity of some individuals who claim to champion our liberation while mudslining Honorable Asuman Basalirwa, a leader with the intellect, courage, and track record to transform our nation. Perhaps in their zeal to be heard, they have forgotten that true leadership is not about tearing others down, but about building a better future for all. It is akin to wanting to build a skyscraper without architects or engineers, a daunting task that speaks more of their aspirations than their capacities. Nebirala message mpanvu nnyo sobola kubanga njimalayo afande Charles Twine webale nnyo ampozi nsembyeyo mugana ngaliye kalungu wan Oscar agambye kwali era akutumidde. Huzaifa agambye, if the government creates supplementary budgets for roads and other nuisance matters, why can't they just create one to cater for us teachers? Arno Huzaifa ali musomesa ali duwero agoberera what sijja kwongera kawo anti bagamba mbu bw'oba osoma messages osoma ziri positive zokka. Ekyo nakyo bakikugamba nti oyo kungu tuweereza messages zaffe naye asomako ziwagira bayagala biki so nze I prefer bw'oba osoma messages oba ziwemula zisome bazisindike ensi etegeere nti bano bawemuzi oba zivoola nazo ziweereze ensi ebategeere mubalabise si kye ekigambo kye bakozesa mubalabise abawemuzi mubalabise naye ng'oli munyiivu nnyiri abakulu si munyiivu because bw'otandika obba describinga ng'abawemuzi kati oli bw'aweereza message ng'ewemula abamuki taba muwemuzi oli bw'aweereza message ng'evuma abamuki taba muvumi. Gwolowooza ffe situmanyi kuwemula olowooza situmanyi kuvuma but we are dignified people so abantu mubagambe badibetinge. But mugenyi Smart ensonga gyayogera ndooza erimu eggumba mubanga temusobola kutuula wansi ku mmeeza ekyo. Honorable Asuman gw'omu ku bannabyabufuzi abaweebwa ekitiibwa mu ggwanga because you've been here n'omukulu ogwo gulabika ne Mwami Kyagulanyi alina abawagizi a sizable number of supporters n'abantu abamukkiririzaamu n'abakulembeze abalala lwaki temutuula wansi mu ngeri ya kisajja kikulu ne mmalawo obutakkaanya buno okweyogerera amafuukule n'okusika omuguwa? Ekyo kye kyandisinze okubeera ekirungi nti bwe mubeera n'obutakkaanya mutuule mu boardroom mukole ki mubyogereko mukkaanye ne munaye gw'oyinza okwagala nga muno toyagala kuba mwami kungu nze Bobi has attacked me consistently for I think the last 2 years. Ate si yeyeka leader wa opposition wange Honorable Senyonyi yalina omukola ebugiri. Imagine oli leader wa opposition ogenze mu constituency gy'olinayo member teyalina kati setuse ngenda bugiri era bwe yatuuka eri he began attacking me. Leader wa opposition Jawurusenyi. So bino byolo njogera banyigiriza atuuse nga tokyasobola kussa. I have been pushed to the wall. Ekitegeera emyaka ng'ebiri Bobi yalina omukolo ennankoma eyo era ebigambo bye yayogedde juzi n'abyogera ekyo I kept quiet. Ekitegeera naye okusirika kwaffe bo balowooza ffe tetutegeera tuli basiru era we don't matter because they have the numbers. Ng'omusoose okubeera ne numbers. By the way, they have the numbers. Yes, naye mu omusoose 57 MPs. Yes, naye mu omusoose. But at least now they do. They have these numbers. Yeah, naye si mu omusoose. Please have respect for others.
We also must have respect for others. Do you really matter in this case? At least based on how they treat themselves. No, whether you are you a serious force to reckon with? Whether you like it, do you think they need you? Whether you like it or not. Yes. Will you remove my contribution in the 11th Parliament? Are you not exaggerating your ogenda jijja contribution ya Basalirwa mu 11th Parliament ogenda kujijja ogwe. Era bameka boyinza omuteeka ku weighing scale emu mu 11th Parliament. Bameka gwe boogere wano. Oli munnamawulire boogere. Saagala ontunuulire butunuulizi. No, you've done a good so kakati don't wish people away mu ngeri gwe gyokola ki gy'oyagala. Okay, tudeyalinze ku bintu abantu bye batya okudeyalinga wana abantu batya okwanganga America ne Bungereza tujasuza ngansi. Are you not afraid of okwanganga abakulu bano? Ali kyenkugamba. Yes. Twewe ebitiibwa. Side zonna. You can disagree but be respectful and respect each other. Kitege. Naye gwe okulowooza nti gwe wekooli important, others are not. Ekyo kikyamu. Well, dakika tusigaza 10. iPod. NUP yakubye enkyukira gw'obadde omu ku bamemba ba iPod okuva I think wagenda mu parliament. Si kuva wagenda mu parliament. Ekibiina kyo. Okay. Ekibiina not you as an individual, but ekibiina kyo. Okuva ekyafuna omubaka mu parliament, ekibadde part of iPod. Amid ebizze byogera banna NUP nga baga nti iPod yakunywa bunyika chai kwekubya bifaananyi n'ebirala. Kyaddaaki bakubye enkyukira. Do you find this contradictory or really balina ensonga? Nedda. Ekintu kye bayita nze naawe tuli basiraamu naye tukozesa analogy eno. Abantu bonna tebalokoka kiseera kyekimu. Ekitegeera? Ne mu Bible Pawulo yali Sawulo. Si kyekyo? Yes, akyukana. Anti kitekyala ebiseera. Ensonga nuupu zebaddeewo obutagenda mu iPod. Zensonga Museveni zabaddeawo obutabeera mu iPod. Okitegedde? Kuba wano abantu balowooza nti Museveni yaleeta wano iPod. Nedda. Museveni yalwanyisa iPod okujja wano. In fact n'abaali bavujjira iPod ensimbi Museveni yabagobawo wano. Nga Museveni agamba sisobola kutuula n'abo. Be baani? Okitegedde? N'akugamba nti Uganda tewali nsonga etutwala mu dialogue. Emirembe mingi abantu beeyagala ze zaali arguments za Museveni. So iPod gye twatandika 2009 Museveni yatandika ogikiriza mu 2018. Yatuukako n'ekiseera n'agamba nti bwe muba mwagala tutuule bwe yagamba nti tasobola kutuula naffe ekyo ekibiina ekya Nimudi ne kiteekateeka olukuŋŋaana lw'abakulembeze by'obufuzi bapate president Zanzibar yagaana okujja. Yaliyo nze Mugisha Muntu Mao n'olala otunwa ebiseera ebyo yali president wa UPC n'agaana okujja ne bamulinde Zanzibar n'atajja. Kakati owulira abantu nga bagamba mbu iPod yatandikibwa Museveni tateekangawo iPod. Fengo twatandika iPod wuliriza. Bwe twatandika kuba Jeme badde member Jeme yatandika okubeera n'omubaka mu parliament in 2006 omugenzi Usaid Chad. Mu 2009 okutandika iPod nga ffe uye parliamentary party. Kuva iPod ebeerawo twakagibulamu emyaka egi nga temulinayo mubaka 2016 to 2018. So iPod okuva mu ntandikwa yayo mpaka kati fenga Jema tubaddemu ate nga ba members. Mwami Museveni ze yansangayo mu iPod. Okitegere? So arguments zaawa mwami Museveni nuupu zeewa obutabeera mu iPod. Ye mwami Museveni ze yawo obutabeera mu iPod. Ze FDC ze yawa kuba kati aba abasatu be bali ku record okulwanyisa iPod. NRM yalwanyisaako iPod. FDC nelwanyisako iPod ne nuupu. FDC yajja, NRM yajja, finally. But with the time they come. So abaleeta wano iPod ekigendererwa kyabwe kankikubuulira. N'okunywa chai kyalimu. By the way. Anti nkubuulira. To make it that simplistic. Kuba bo baali baagala bantu kutuula. Oba kitegera? Kutuula wamu, kukubaganya birowoozo kukaanya. Abakireeta wano kuba Abadachi batutwala Netherlands
ne batutwala Ghana ne batutwala Malawi ne batusomesa engeri iPod jezekola ki jezekola mu mawanga ago gonna era bwe bajja wano eyo aba Netherlands Institute for Multi-Party Democracy ne batandika okuzimba ebibiina byaffe ne batuwa furniture ne batuwa computer ne delegates conferences iPod yazisasuliranga buli kibiina nga bakisasula sente okubeera ne ba police analyst byebyo ebintu bye twafuna mu iPod era alongodde we mwami Museveni nafuna akasajja ku mutima ebibiina ebyali bituvujjirire sente mu iPod n'abigoba n'agamba n'ogamba nti wano kyova olaba neewuunya omuntu agamba nti ayo iPod Museveni aba ayagala kukola Museveni yalwanyisa iPod ate kiri ku record gwe babuuze DJF eriwa eyavujjiriranga iPod yagenda yagigoba Yeah, but the other honorable nti we muteesa nga bw'oyogedde mutudde mwogerezganyiza then what because they've been challenging you nti mutuweeyo ebintu ebize biteesebwako mu iPod ne biteekebwa mu nkola ate kaakati waliwo ekibiina bakiyita National Consultative Forum kiteekebwawo Political Parties and Organizations Act NRM be ba chairman NUP be ba vice batuweeko be bateesa eyo ebikoleddwa totunulira olu iPod parliament eyo gyolaba tuyisiza resolutions ne resolutions nga tezikolebwako ziri awo kati mu parliament tuveeyo mu National Consultative Forum tuveeyo nze nabeeranga mu Lumumba Makerere nga tuyina emombo yaffe aluta continua the struggle continues you don't give up okitegera kuba waliwo ne argument era nadde mbagamba juzi oyinza otya okutuula n'opresa kitegera akusibye akoze it's a legitimate argument naye ekyo kyennyini is the reason why you should sit Israel yasaanyizaawo Palestine okugisaanyaawo Israel yasaanyizaawo Palestine didn't they sit even up to now engagement nga n'omukulu wa Hamas omwana we baamutta naye yakkiriza okuteekako ki endagaano kuki so abakutuula batuula kakati mu Uganda obuzibu bwe tuyina enslavement of the population the public banandaba batya nga ndi n'oli okitegera banandaba batya mu kifaananyi oli sovola bankugamba nze mwami Museveni yansangayo mwaibi ate tasobola kungobayo ye wadde mbokola ki nga bwe yansangayo oba oli awo ajja kuvaawo yeah, but dialogue be forced if they are not willing to dialogue and why should they be forced yes who is forcing who abaleta etteeka government muteeke ondaga mwaka wayira akagamba nti oli forced okubeera mu iPod yeah but when you condition gyokufuna sente honorable when you set conditions gyokufuna ku sente z'omuwa omusolo you must because etteeka lyogera ku bintu bibiri ekisooka olina okuba nga olina abaka mu parliament but also nga weetaba mu activities as a iPod okay so okwetaba mu activities za iPod kitegeeza kukubaganya birowoozo ne banno if I'm not willing okuteeseganya ne Basalirwa okuteeseganya ne mwami Museveni okay why should it be a condition for me to get taxpayers money okusookera dda etteeka eryo olumanyi bulungi nti nze naliwakanya yes era nalireetako minority report so n'ekyo kyoyogerako ekyokuteeka essente ku memba kibya iPod nze nakiwakanya ate ndi ku record nina minority report I authored a minority report era bw'ogenda mu Hansard oba nompa olunaku olulala nja kujja wano njogerereko so nzikanya naawe nti tosobola kuforcinga muntu kukola ki kuteesa but at the same time ne mu iPod yene enkadde gye tubaddemu ng'etteeka terinabeerawo mwali mu freedom of entry and exit ng'oli waddemba okuyingira oba okola ki obutayingira osigala ng'ofuna sente osigala ng'ofuna essente ne mulina eririwo kaakati obadde oli waddemba okuyingira oba okola ki akawaayiro kokka ke baaleesemu ke tutakkaanya nako abasinga kuteeka nsimbi ku membership ekitegeera ekyo ffenna tukkaanya we would be free ate bino ebyensimbi mugundi mu iPod byakajja tebyalimu fe bwe twatandikira iPod ebyensimbi tebyalimu yes batandise kubireeta katikati n'okubeera nga is now an issue so ndowooza nti ekyo kyo kituufu naye concept oba principle ya dialogue bwe twali juzi ekololo nabagamba mu bigambo byange byojjukira obulungi nti iPod ebeere inclusive
ebere open abantu bakirizibwa okukola ki Kuyinga. kasite omuntu abeera nga alina ababaka mu parliament situteekawo bukwakulizo bulala ekyokubiri mwe bannamawulire ne public ndaba mwagala nnyo okunyigiriza nuupu mbwe ekikituteyo ssente ate ne nuupu nekola ensobi neyedifendinga tewali buzibu bwonna nuupu kugenda mu ipod ng'ekimyeyo ssente obuzibu tebuliwo kubeeza essente nga bwe tugambye Zamuwa musolo. parliament yeziteekawo Yeah. nabo tebedifendinga mbu situkimye ekyebitibi let them say it is true so what waliwo sente atazaagala leka nkubulire ku ngufe n'ebibiina by'obufuzi ebiri mu parliament emwaka gumu emabega tukoze budget zaffe nga tutunulidde sente ezo okitegeera so bwe bazikujjako mu kaseera kano obeera n'eddibu mu budget yo so teri muntu yenna abazizza musango Akugenda kufuna sente. kwakisesinga sente parliament zetuyisizza Nga za bibiina. nga za bibiina bya bufuzi Perfect. teuli gundi Your parting shots tumalize. no nja kwebaza kumpa omukisa okubeerako wano naye ebigambo bibiri one let's respect each other twewe ebitiibwa ekyokubiri bwe tubeera n'obutakkaanya naddala ng'abakulembeze oba ebibiina by'obufuzi tudde mu nyumba tukole ki twogeraganye Sigenda mu nnyimba. tekigenda kugosa kukola kivulu Okube Basalirwa. mbw'oyimba Basalirwa kayimba tekigenda kugasa Naye kayimba ko wakategedde. It is- Basalirwa tonkaabira. but it can also be the other way round No. kuba toli katonda you are not god It cannot be the other way no around. kungu you are not god saagala muntu yefuule yeze mu kifaananyi kya katonda nti gwe you determine somebody's destiny gwe Not a leading opposition gwe politician. you want to determine somebody's destiny Leading opposition politician. oyinza okufa before election oba naawe okufa what are you going to do about it so if I go through what will happen If you go through. what will happen will But, he die but can you go through without him? will he die Can you go through without him? okay let's wait and see. Ate